Twetoloddwa abapoliisi abali mu leeya tetubagana bapoliisi naye bwe tuba nga tuleeta ensonga zaffe ku mmeeza yo bwenga owakakiiko k'ebyokulonda lwaki abantu bano batukwata n'amaanyi nsaba ekintu kimu tukkirizibwe okuleeta DRFOM ku mmeeza yo okompyalinga abantu abakola ki abawangudde abatuufu nabano bennyini abazze bano nabano betwawangudde abaliwanza balete DRFOM bwenga owakakiiko naye omuntu wasituka noyita omuntu atawangudde omuntu najja ku mmeeza bamukwata bukwasi nga bamufulumya tusaba ekintu kimu amazima gabeerewo kubanga n'akakiiko k'ebyokulonda kabeere k'amazima nabwenkanya tuweebwe obudde tujje ku mmeeza yo ntebolinga DRFOM zange zino nga bwe bazimpadde n'omuntu gw'osoma gw'olangirira nti no yalisinze naye ntebolinga naawe oleete tukompyalinga tunonye omuntu omukwakoze eki kubanga bakozesa tulina sente zigenda genda mu kkooti kuwawaabira naye gwe ng'otudde mu ntebe yeeyo okyasobola okusaavinga eggwanga lino ne tufuna amazima ne tuba nga abakulembeze abalondeddwa wansi mu butuufu abantu bafuna okuwangula kwabwe okutuufu ng'otudde mu ntebe eyo nkusaba ow'ekitiibwa abakulu bano abatudde wano abasirikale tetubagana kubeerawo naye tebatukwata nga tujja kuki ku mmeeza yo kubanga yeggwe ekisaawa zino ekwatwala ewantu waneeno tetugenda complaininga walala batulonze DRFOM zonna tuzirina nsaba tujje ku mmeeza nga abasukulu bano tebatukutte gwe kennyini osale waani awanguddeabagamba nti bawangudde balete DRFOM okompeyalinge olangirira neyanziza nnyo neyanzeere I want to pray for civility when we are here. All time we pray for your civility. Polling station, any single one, is here. After elections, he started celebrating, saying, regardless of how many votes I've got, I will be declared. They said that in joining hands with the lady whom you attempted to declare. Mr. Trubert, you're going to cause bloodshed in our villages. When we left there, the community is celebrating our wins. We had a landslide win. I won this man with, these are the DRFOMs, with a margin of 336 votes. I knew he was going to be the next to be declared because they have a clique, as you see them here. Mr. Trubert, when I entered here, there is something that you did which was good. Following DRFOM per DRFOM. These mayors are having, as councillors, we don't have that chance. Where are those results? I was an eyewitness, I was there in the campaigns yesterday. I was a candidate. That lady is my female councillor. I was so much surprised to hear you read that lady. It is very unfair. We go through a lot. Campaigns are very hectic. We have done a lot of things. For us, we don't rig, we don't cheat, we do everything the right way. It is very unfair, Mr. Trubert. You're facilitating murder. People are going to kill each other. We are neighbors.
How are you going to be looking at each other when you tell this man, tell the other woman, without any basis? Mr. Tubert, we kindly request you, let this verify the DRA forms. Where are those results? We have them here. Mr. Tubert, my really humble opinion that what has happened, if you will go ahead and pronounce him as the person who has won, you have actually promoted fraud. That one I must really admit and say. I wasn't supposed to come here. I was just going to sit somewhere and listen. But I thought, let me watch this process from the very beginning to the very end. And that is what brought me here, to be a witness. But what I have witnessed is outright fraud on the part of my brother. Because you can see on average, somebody gets maybe 25, okay, like me, you get 25 here, you get 30, you get 70, and you can't shoot like 500, we just selected areas, you know. It's a point of concern. I hope you actually seriously do something about it, or work with us to do something about it. Thank you very much. how are we harmonizing? And we had our talent center, we have already talent for what you want to do. Totally Ya nze Serunkuma John Bosco kana Kambata ne wanasa na municipality yalondeddwa. Olunaku lwa leero twabadde wano okubejo, olunaku lw'ejo kwabadde kulonda nga balonze bammeeya abali ku mitendera gwange. Tetulina kubuusabuusa abantu b'e Nansana batuwadde obululu. Abantu b'e Nansana batuwadde obululu obweradde emitwalo 2 n'ekitundu. Amidu Nsubugo w'NRM gwe bagezaako okuyisa mu kadiisa teyafunye bululu yadde. Wabula kye bakoze jjo batandise oteteganya results mu Tale Center gye tumaze ebbanga nga twekubira endulu nti gyeri bagikola Nansana bala DC n'abalala. Bwe batuuka eyo ne batandika okugattirira ekyomukisa omulungi wetuuse wamwa Mitolubati leero. Ne tuchallenginga byasoma nga tulina evidence eya DRA forms aba agenti baffe. Era bwe tugenze ne tucomplaininga nga atandise osoma ebitakwatagana ebusukuma, atandise osoma ebitakwatagana Nabweru, n'asoma ebitakwatagana Nansana tetumulinze gimalayo. Tumugamba nedda bino fojjale tetusobola muleka genda maaso. Tukusaba oddire mu ddala mu process. Tubadde tukyali awo nga bakansala bonna abanoopu abawangudde n'obuwanguzi bwabwe n'obukakafu bwe balina okuviira ddala ku polling stations. Ng'ate bwe babayita ng'ate n'abeNRM abatawangudde bwe bavuddeyo ku ground nga bakonfamize nti bawangudde ng'ate nabo bali mabega. Kyokka asoma agenda otutuuka osoma nga results ziraga nti ate ono ali emabega atalina bukakafu nti ate gwe basoma ng'omuwanguzi. So ekyo kireeseewo embeera endala ewaliriza mwami Mitolubati okuwummuza Nansana ebbali n'agamba nti agenda kusaba extraction Nansana eddibwemu okubalibwa. Era ndowooza nti ffe tuddayo kuba yatugambye nti ab'Ekira bwe bavaayo Nansana gy'agenda okuddamu okuyita. Twagala kubasaba bannange batuwe obuwanguzi bwaffe, batuwe obwenkanya. Akalulu twakawangudde Nansana yonna. Tewaliyo polling station mu Nansana, polling station 466 nga Saji wandudde zikola Nansana municipality. Kawabeere Busukuma, kawabeere Gombe, kawabeere Nabweru, kawabeere Nansana division. So neewuunya lwaki bino byonna biri okugenda mu maaso. Start handling our problems. Are we together, neighbors? For chairman, you can wait. I'm going to handle you so that they can give you time. Are we like this? You wait, the commission will communicate to us. Our ballot paper had an issue. Wamo Playground 8 Kiss, Regina 28, Richard 1, Chizito 17, Joseph 0, Serunkuma 49. If you raise a complaint and you say the complaint has risen, we'll put that process aside so that we can have time to interact further. Are we together? We move on with those who have no issues.
people go, then for us to have more time to internalize. Are we together on that page? So, because as you all know, as a returning officer, I receive results. True, every candidate has a copy. Some may not have. But the issue of comparison is correct. So once I base on those DRR forms, which I have here, to get the winner. But if you have an issue, raise it and say, "Oh, let us analyze that." Then we put aside that, we proceed with the rest, then we shall have time to handle that issue. Are we together? So please, let's be calm, let's be patient. Everyone's complaint will be addressed. Everyone's complaint will be addressed. And when you have added the entire municipality, but they will be reading every division, starting with the chairperson, then the councillors. The DRR form. The role of an agent to review the candidate to have a DRR form is that at the end of the tally, if there is any question, you verify with what you have and you follow the procedure that is laid out in the law if you want to correct anything. So the tally is not a place of correcting the wrongs on DRR forms. Are we together on that one? So your duty is, once you have been declared or you have not been declared, is to ask for the declaration. Then you can compare with what you have and you proceed accordingly. You already have an issue. Go back, please. We shall handle. Is that what we have agreed? Bigalwamu mweno kumpe omukanda 3 mu 5. Naye mbadde mugumikiriza nnyo ne wiiki ewedde billboards zange baazisala. Abantu abo bennyini. Katonda poliisi negayirira mukole ki? Nzikiriza babakwate ngamba nedda. Kyo tukireke. Olunaku lwajja mu kalulu batadde obubinja bw'abavubuka mu bifo by'enjawulo okuba ba agenti baffe babaggyeko ki DRR forms. Era bakikoze bakubye n'abaisi. Abaisi FM gye byagweredde nga DRR form tukubye bukubi bifaananyi. N'ebyo byonna tubigumira. Okiraba emirembe gisinga ebirala byonna. Mukyali wajja babyo DRR form. Ku Nambo Shirai, Buwate, those places babyo DRR forms. Kulu eriba nakira kubakolera amazima genyini bacandidates banange bakimanyi nti abasinga okukola ageze n'omutima ogukola embeera yonna ngenda kuweereza banakira tubeeko byetutusa mu municipality era nebaza abampakidde n'abatampakidde wamu era fena tulina obuvunaanyizibwa ku kira municipality era tujja kukolera wamu oba nga kira municipality efuuka ey'ettendo. Waliwo ababusabusiddwa obuwanguzi bagamba obayiseemu obuwanguzi buli kimu bakibuusabuusa kiraba ne Kain yabuusabuusa taata we ku Abel byasalawo weewaawo waliwo ebitageze bulungi ku saidi zombi naye tulina emitenda gye tusobola okuyitamu okulaba nga ensonga zaffe zikola ki zigonjoola. Bannange mbasaba bayite mu mitendera miki emituufu naye ekisinga obukulu kati kuweereza banakira nze ndi mukulembeze mu kira era mpeereza bamanye enkola yange tebagibuusabuusa. Naye mmere abaddeko agamba nti olinamu emivuyo mingi naddala mu by'ettaka ekyo kyogenda kyewalo. Sibeera nko mu muvyo gw'ettaka lyonna sibeera nko mu muvyo gw'ettaka lyonna era bw'abanga abyogedde ago mawulire gyendi omusajja sirina tabu na muntu yenna. ogambe waliwo ebitagenze ebirungi ku saidi omukulembeze w'eggwanga yakkiriziganya nange nti ekibira sikyakusalawo abantu tebalina kitwala era n'asazaamu ebyapa byonna ebirimu era njagala kubakakasa leero abatuwuliriza n'abatulaba nti ekyo tugenda kisimbako nnyo essira ekyo ekibira sikyakutunda sikyakutwalibwa era ebyapa ebyo nze kennyini nja kugoberera paka nga babisazizaamu
tewali muntu gwe tugenda kukkiriza kutta butonde bwonsi yagoba bibye nga bwe bwayagala. Bulungi nnyo ebifo byonna tubitutte era tukyeyongerayo. Kiragira ddala nti bannantebe mulundi guno basaze okwesiga NRM n'okulaba nti enkola yaffe ey'okutambuza ebintu era ey'okukulaakulanya ekitundu bagyagadde era bagala kukolagana naffe. So ngaba ne NRM tubasuubiza nti tetugenda baswaza era tugenda bakolera okulaba nti Entebbe ekulaakulana. Sikutege